Ekiriwo basabule banyabo mutusonyiwe bannayuganda munsonyiwe nganze Mr. Kawempe ndabika nga mpuumye bubi kitalo nnyo kitalo ddala ekyamugatte waffe Honorable Muhammad Sseggirinya abasawo bakonfaminze nti agenze era tukola ekisoboka kyonna okulaba nti tulaba ekiddako. Baganda baffe mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale byonna. Sirina bigambo bingi for now nekyenyinza obbakakasa muganda waffe agenze kusisinkana omutonzi. Ebirungi Sseggirinya byakoze nkakasa ali ne bamalayika ba Katonda kubanga akoze ebirungi bingi ku nsi eno. Sseggirinya tukakasa byonna abikoze. Sseggirinya abeereddewo omuntu wa wansi ate emirimu Katonda gye yamutuma okukola Sseggirinya akakasa nti atambuza bulungi. Fenga ababadde batambula naye abafunye omukisa okutambulako naye abafunye omukisa obaolyawo okusaavingako naye tufiiriddwa nnyo tufiiriddwa menta waffe bannayuganda tufiiriddwa omuntu omuzadde tufiiriddwa nnyo. Yes, abali ku updates bannange mawulire si malungi. Omubaka waffe Honorable Sseggirinya Muhammad nga amaze n'asoomuka ogw'enkomerero era nga bwe twabagambye nti ffe tubadde tukimanyi muyambi w'omubaka kasooke atubuulire ate ekiddako tulere tugende mu maaso. Ekiriwo bassebo ne bannyabo ndaala okubakakasa okuva ku mawulire agava erubaga wano agakirambise lwatu nti Sseggirinya avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo kitalo ddala ngera bwe mbategeezezza mpulira ennaku y'amaanyi nnyo mpulira amaziga ku mutima olw'okuviibwako mukwano gwange boosi wange ate ekirala muzeeyi wange. Mwebaza Sseggirinya mwebaza nti wakati mu kubeera nti abadde w'amaanyi n'amasannyalaze ag'amaanyi Sseggirinya akoledde abantu tukoledde abantu. Sseggirinya Allah akusaasire byonna ebyakusoboka. Manyi nti omunaye Sseggirinya nkakasa nti Sseggirinya obadde clean hands Sseggirinya obadde ne clean hands. Kakasa nti Allah bw'anaaba akomyewo nga bwe bakyogera nti Allah ajja kudda atukime Sseggirinya ajja kusisinkana omutonzi kubanga byonna Sseggirinya obikoze oli mulamu. Ndaala okukwebaza era kino mbadde nga nkikwebaza. Weebale nnyo weebalire ddala kusaavinga abantu weebale kusaavinga bulungi bannayuganda weebale nnyo weebalire ddala bannayuganda baagadde Sseggirinya mwebale nnyo mwebalire ddala kuyimirira naffe mu buli mbeera yonna mwebale nnyo mwebalire ddala. Bannakawempe thank you so much I can't thank you enough. Naye Allah bw'atyo bwageze muganda waffe avudde mu bulamu bw'ensi eno. Enteekateeka tugenda kutuula n'abafamire tugenda kutuula n'ab'ekibiina tugenda kutuula ne Parliament of Uganda gy'abadde akiika ng'omubaka tuveeyo n'enteekateeka ennambulukufu. Gwe wenna ayagala enteekateeka ennambulukufu ndowooza olina kwebuuza ku ffe abafamire okulaba enteekateeka egenda kutambula etya ey'omubaka Muhammad Sseggirinya. Waliwo so yenteekateeka nga bunnyabo naye mwebale nnyo mwebalire ddala nkakasa nti Sseggirinya alimye olubimbi lwe bulungi ewatali yadde omukosebano ewatali yadde ki mbakakasa sirina bigambo bingi kuba byampeddeko dda naye kitalo nnyo kitalo ddala. Kati amawulire ge agasemberayo ddala Muhammad Sseggirinya agenze avudde mu bulamu bw'ensi naye tukoze ekisoboka kyonna ng'abantu abamulinaanye. Nzijukira Honorable Sseggirinya bwe twali e Nairobi ne mulaba ng'obulamu bugenda ne mukwatako ne mugamba komanda beera mugumu nkuze ewaka ng'otambula komanda beera mugumu nkuzeeyo mu constituency nganze yakukulemberamu okulaba nti tukulembera olutabaalo bwa Kawempe North ne tuwangula ovawe Rumingire bwe njagala okuzzaayo osobola okubeera nti oweereza abantu. Sseggirinya yaŋŋamba kimu abasajja bakomekereza obulamu bwange ne mugamba Allah nga wa buyinza nina okuzzaayo oli mulamu era ng'otambula. Njagala okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kwegatta ku bannayuganda bonna okubasaba mu kaseera nga kano
muleme kukaabira Sseggirinya Muhammad. Nze nandibadde nkaaba, nandibadde nkola ntya, naye ndi mugumu nnyo kubanga Sseggirinya alese omukulu mu by'obukulembeze. Sseggirinya is that man gw'obadde osanga ng'alina amasannyalaze waggulu n'akuyita mu ggeto n'akusitula n'agamba Kawempe jangu tukolere abantu. Nze ani Sseggirinya gwawa omukisa gw'okulaba nti tusaavinga abantu b'e Kawempe. Webaza era nsigala nkwebaza Sseggirinya kitalo nnyo. Kitalo nnyo ekya mukwano gwange tekyangu kukkirizika nti Sseggirinya atuvudde ku maaso. Bangi mubadde mugoberera ebyobufuzi. Sseggirinya nze mbadde abadde mukwano gwange. Sseggirinya y'omu ku bakulembeze abadde nga buli kimu ekigenda mu Kawempe North we yali aggulawo eddwaliro yampita n'angamba Katongole genda oggulewo eddwaliro. Mu bulwadde n'atuyita nga ali mu kkomera natwala tukoze tutya n'angamba Katongole kati mugende muggala eddwaliro mwabirabanga byonna. Sseggirinya abadde an asset era mu bigambo bye tujjukire nnyo ebigambo bye. Sseggirinya nga ajuliriza nnyo omuntu wo wansi. Sseggirinya nga atunuulira nnyo ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform n'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abasawo batubikidde ne batugamba Sseggirinya agenze. Sseggirinya agenda kujjukirwa, obulamu bwe bugenda kuserebulatingibwa. Kiruma naye nga ge mazima. Nnyo mawulire si malungi, mawulire ga nnaku agetufuna okuva mu ddwaliro. Honorable Sseggirinya Muhammad gy'abadde ajjanjabibwa. Kakati kiri confirmed nti ye Honorable Muhammad Sseggirinya we twogerera z'embuyaga ezikunta. Kitalo nnyo, kitalo ddala eky'omubaka Honorable Muhammad Sseggirinya. Alwanya olutalo omusajja abatulinze n'obulwadde myaka kati giringa 9 ng'alwanagana n'obulwadde bwatamanyi wajje bwava, naye nga waliwo na bingi ebyogerebwa ku bulwadde obubadde buluma Honorable Muhammad Sseggirinya. Ye mbeera bwetyo bweyimiridde, mbeera ya nnaku nnyo, mbeera ya kinnyikagobe. Amawulire gasoose kufuluma ku makya nga galaga nti afudde, ate oluvannyuma amawulire amalala ne gafuluma ng'abasawo bakira rifayinga nti ddala ekituufu omukulu tannafa, just lwakuba organizi z'omubiri zonna ezisinga obungi zaasirise, naye omutima gwo nga gukyakubamukko katono ddala. Era ng'abantu badde bafunye essuubi ery'okubeera nti Honorable weewaawo asobola okubeera nga mwana tuwasimattuka oba n'addamu n'akomawo engulu. Naye obwongo akasita buba nga busirise ekyamazima, kasita bagamba nti obwongo busirise, omanyirawo nti kaba kaweddemu, kuba obwongo we busirika tebusobola kudda ngulu. Omanyirawo nti kaba kakoze eki, omanyirawo nti kaba kaweddemu. Era abantu nga ffe essuubi lyo libadde lyaweddewo dda. Weewaawo ng'abalala bo babadde bakyagenda maaso n'okubeera nga abasabira Honorable Muhammad Sseggirinya okusobola okulaba nga bw'atyo asuuka, okusobola okulaba nga bw'atyo adda engulu. Naye ng'okusinziira ku information ne bw'ogugolinga obadde olabira ddala nti Honorable ye yandiba nga mwana tu yagenze dda. Honorable ye azembuyaga ezikunta. Zibadde ku ssaawa 6:10 abasawo we bakonfamingidde nti ez'essaawa zennyini Honorable Muhammad Sseggirinya lwasiza omukka gwe ogw'enkomerero. Wegamba embeera yo ya kinnyikagobe, embeera yo ya nnaku. Tusaba famire y'omugenzi omutonzi asobole okubeera nga bw'atyo agigumya, n'omwoyo gw'omugenzi tusaba Katonda abeere nga bw'atyo agulamuza kisa. Naye ng'embeera yo abwetyo bwekyayimiridde mu ddwaliro. Programu z'okuziika His Excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi ayogedde n'ategeeza nti bali mu kubeera nga bateekateeka, era programu ez'okuziika zigenda beera nga zicommunicatingibwa
eri public kubanga ono omuntu abadde wa bantu so bantu bangi nnyo abasuubirwa okubeera nga bagenda kugenda babeere nga mwanatu bamuziika so bali mu kubeera nga bakola enteekateeka ez'okusobola okulaba nga omukulu Honorable Muhammad Sseggirinya awummuzibwa mu kitiibwa ekimujjaamu kyennyini naye ng'omusajja ekyamazima alwanya olutalo omusajja alwanidde ddala olutalo agezezzaako okulaba nga obulamu budde engulu wadde Katonda azizza bibye naye nga olutalo ddwo alulwanye abatolinze n'obulwadde myaka 4 nga batolinga n'obulwadde kinajjukirwa nti ono okuva lwe yava mu kkomera embeera ebadde teddangamu kuba kyekimu okuva omusajja ono lwe yava mu kkomera embeera yo yayongera bwongezi kubeera nga eyonooneka n'abalala bagamba singa kale baamuwa beyiro kubanga bwe yali ali mu kkomera embeera we yabeerera embi ennyo yabasaba agenda alabe omusawo yabasaba bamukkirize atwalibwe mu ddwaliro asobole okufuna obujjanjabi ng'obudde bukyakola ki ng'obudde bukyali kuba embeera yayonoonekera mu kkomera naye beyiro ne bagimumma ne bamumma n'okubeera nga agenda okufuna obujjanjabi weewaawo abasinga bagamba singa kale bamukkiriza n'agenda n'afuna obujjanjabi wadde kale ng'asigadde nga musibe naye n'akkirizibwa ogenda okufuna obujjanjabi osanga tebyandibadde nga we biri essaawa eno osanga essaawa eno twandibadde tetuli ku mawulire gano ge tuliko ag'okubeera nga tubika omubaka Honorable Muhammad Sseggirinya ddala mu butuufu abantu b'ennyamivu banyiivu n'okubeera nga we yasibibwa yammibwa beyiro oba yammibwa chance ey'okubeera nga alabawo omusawo asobole okumujjanjaba ng'embeera tennayonooneka nnyo naye twongera kubeera nga tusabira famire ya mugenzi omutonzi asobole okubeera nga ayongera okubagumya naye ng'embeera yo si nnungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu ku sayidi eyo mubaka abadde akulira ku sipiidi mubaka eyasooka okukolera abantu sente ze yasooka okufuna mu paalamenti n'azizza mu constituency ye n'akolerera abantu amalwaliro yagazimba bintu bingi nnyo bye yali akoledde abantu mu bbanga ttono nnyo weewuunye singa teyalwala singa ebintu byakoledde abantu bibadde bingi nnyo ye mubaka abadde afa ku bantu ebyaddala abadde akolera abantu ebyaddala ababaka abasinga mu basindika mu paalamenti ne balya buli naye ye abadde sente zonna yasalawo okuziteeka mu bantu zaafuna mu paalamenti kale katwongere okubeera nga tusaba omutonzi amusonyiwe byonna ebyamusobako otherwise eggwanga lifiiriddwa omuntu ow'amaanyi lifiiriddwa omuntu abadde alumirirwa omuntu wa wansi lifiiriddwa omuntu abadde afa ku ddembe ly'omuntu wa wansi nga ne lwe yayingira mu paalamenti mu butuufu yalagirawo nti ddala abantu tebakoze loosi era abantu bakawempe north ekyamazima kino kyo musumaali munene nnyo gwe babakubye mu kifuba ekyokubeera ng'omubaka afudde naye ng'embeera yo abwetyo bweri omubaka tusaba Katonda amusonyiwe byonna ebyo byonna ebyamusobako omukutu Jika Media kwoli nkusaba subscribe nga atannaba nawe atannaba kulikinga video genda maaso bwotyo obeeringa ogirayikinga kale mubeere bulungi mweraba